kati mukulunda usi ebyatulwanya bizzeemu mugenda ne mulanga obulango nga muyita abavubuka abatalina mirimu muyita abaana abatalina mirimu ne mubateerako ennamba bakube ku nnamba ne mubalagirira mbu mwagala simanyi supermarket attendant simanyi muyina biki mulanga emirimu nga mirungi abaana ne bakwata ennamba ezo ne bagenda okunoonya emirimu egyo abaana abalenzi n'abawala ekibeera emabega w'emizindaalo bano bennyini bandawusa abo abalanga obulango babeera mu kintu kino nga balinayo baba batagetinze nti abantu bajja kujja abantu 200,000 registration 2,000 kitegeeza ze miliyoni 2 buli lunaku bwe mutuuka nga mugamba abaana mbu testi gye mugenda obbawa mugenda bbawa ebintu bya plastic batambuze mu Kampala nga bwe mulaba simanyi marketing skills zaabwe simanyi tuyagalayo simanyi market ya simanyi supermarketing simanyi market ya wachi nga abaana muddira abaana senior 6 senior 4 gundi aba abali mu vacation bani nga abaana bajja badduka bazze okunoonya emirimu mukola ebiwoofiisi ne mulyoka mwebaka ku baana b'abandi abawala abato ne mulyoka mwebaka ku bawala b'abandi abato mubeera n'ebiyumbayumba bibeera mu bikomera ne mubateeka eyo ne basulayo ne mubateeka eyo ne mubawa ebibaafu ebisero ebikopokopo mbu batambuze mbu anaayita olwo yagenda okgenda mu supermarket ne mulondamu abawala abalungi abaana ne babeereyo abalenzi n'abawala ne boonoonekera eyo basinkana eyo abaana ne balyoka buli omu ne yeebaka ku munne ne bakamala bukamazi ndawusi ne radio Simba ndawusi ojjukira olunaku lwe walimba abantu mbu okolagana n'ekyuma kya Yesu mbu n'otwala abantu egindi e Canada n'omaliriza ng'oyingidde ekkomera kakati n'onkukomeddewo wayaga saakukuba ne nkuyingiza ekkomera kati nkukomeddewo ndawusi mwononya abaana b'abandi mubbye abantu muyawukanyiza abaana n'abazadde kubanga omwana abadde ali waka omuzadde amugamba nedda munnaye ebyebintu tobigendamu ng'omwana yewaggula ng'omwana agenda abaana bafunye embuto ze batamanyiiko bakitaabwe ndawusi nkomyewo gundi luli saa kumegga wali olowooza mbu akakaleediyo Simba mbuno tekasobola kummegga kubanga ekisooka bye mba njogera bituufu nze njogera mazima ate omanyimu abantu mwali mulowooza mbu obwo mainstream media bwe mwakwata obwo olw'okuba bwatubika ekitambaala ne Museveni wammwe gundi ebbanga kati twabwoverpoweringa wano waliwo omwami bamuyita mwami Senfudu yagenze n'agenda mu vidiyo zange enkadde najjayo vidiyo eno n'agiteeka ku mukutu gwe nagikola 2013 Senfudu tambuza message zange zitemeyo gundi ozitambuze mwali mwalookingira mu mainstream media nga mulowooza eyo gye munaatubikira ebitambaala ne tukola media ezaffe kati wakabigwamu tomanyi kye bitegeeza ogudde mbikopo ogundi obyasizza vidiyo gye yataddeyo yino ya 2023 kwagala repeat tewaliyo munyarwanda kwagala repeat byonna bye yeegonza akulimba alina kyakubalako bw'oba oyina omunyarwanda ne bw'aba abadde alunda mbizi zeewuwo mugobe nze ndi munyarwanda akugamba kati ndi mu kikosi maruumu okitegedde
bw'oba olina omunyarwanda gw'obadde oweerera toddayo kusasula school fees agende e Rwanda. Bw'oba obadde olina omunyarwanda gw'oyamba mutoto wa nyoka ni nyoka babeera bato bwe bati naye nga baababuulira dde era ng'akimanyi aliwo alunda mbiza asirise naye amanyi kati eryo ettaka lirye nkubuuliridde wano. Ayagala ogamba abaana nti ono temumugobangawo muganda wammwe kiwedde bonna ajja bamalawo ajja nakusooka baana bo amutwale mu bifene bawalampe waggulu amusindike awamatuka aveeyo akakoke bekutaka twe omwana afudde tubadde tulinye fene wowe maama wowe owuwo muziika ategere kubanga emabega we waliwo abamuwa ebintu. Abanyarwanda babeeranga ku kyalo ne beekyalya n'omubuuza ye ate nogundi nti uyu mugundi wanje uyu gundi wanje. Kati vidiyo eyo Ssewankima yagijjeyo n'agiteeka ku mukutu gwe. Yabadde ayagalamu ka statement kali nti nze ndi munyarwanda. Okitegedde naye nga namuteerako ne kodi ne mugamba nti kati ndi mu kikosi maruumu tamanyi kiki nali ntegeeza. Museveni wa kikosi maruumu baali bamuyita Kasimu naye ate ayina ekikuta si musiraamu naye ng'erinnya lye ye Kasimu. Wabula Ssenkima nakuteerako ne kodi tewagimanya. Abanyarwanda beekweka mu Banyankole ne bakutula Uganda. Kati Abanyankole katwekweke mu Banyarwanda tununule Uganda teyakimanya Ssenkima mbunanjokesa. Wabula abaasoma mwina problemu nebaza Mukama kuba saasoma. Nakuteerako ne kodi nti kati ndi mu kikosi maruumu tamanyi kye nali ntegeeza. Ebikopo byonna byasizza. Tambuza message abantu bawulire. Tambula message abantu bategeera akabano ndi munyarwanda. Ssenkima okimanyi nti nze naawe tuli bambega mu Nuupu. Okimanyi nti Museveni yatutuma mu Nuupu tubege. Oli mbega nga nange bwe ndi mbega. Kati era takitegedde. Ssenkima toli mbega. Nze naawe tuli bambega. Bane guno mulembe gukuba gusinga ne laddu oddangamu. Tambuza message temayo video enkadde oziteekemu. Tewali video yange gye sisobola kudda gye simanyi kiki najogera bwentyo. Nakuteerako ne kodi nti kati ndi mu kikosi maruumu. Shabani Bantaliza tabangako musiraamu. Haji Kasimu ayina n'ekikuta. Genda okebere Museveni bw'aba talina ekikuta. Kyokka ye Haji Kasimu yali musiraamu. Kati nange ndi munyarwanda mu kikosi maruumu teyabitegeera wabula bannange nenkuteerako ne kodi mbuno wasoma nebaza Mukama kuba saasoma. Mwali mulowooza anti mwagala ne mubeerayo era olwaliro tukyaziza omukenkufu Ssenkima ku CBS FM ne mutulimbira ku CBS FM. Kati ogenza okuza okukeeno twawambayo dda ebyeno olulimi lweno olulala si lwa CBS FM. Luno lweno olulala si lwa Ssenfudu. Otomedde ebikopo byonna byasizza gwe tambuza message abantu bategeera akabano. Gwe Radio Simba mutwala obuvunaanyizibwa okugoberera n'okumanya obulango bwe muba temukiriimu. Mutwala obuvunaanyizibwa okumanya kampani gy'ogenda okulangira oba mulanga bulanzi. Ate kino si kyekyo, kino mukirimu. Kino mukirimu amwe aba management awo mukibeeramu. Musiiza abaana b'abandi abawala siriimu abaana abato. Mubeetisa ebisero ebya plastic mbw'omwana atambule n'ebisero n'agakopo mwana wa senior 6 simanyi ali mu first year simanyi graduate. Nkukomeddewo ndawusi ogenda kumpulira. Bannange muve mugalanga agali ku marediyo mmwe nammwe baana mmwe baana mmwe muve mugalanga ago. Abaana baliyo bafunye embuto tebamanyi bakitaabwe. Abasajja abo beebase ku baana b'abandi nga babalimba bagenda tebalinayo ze supermarket. Tebabirinayo tebiriyo naye nga bakubye sente tebakubbako nnyingi. Mitwalo ebiri gya registration tejiri refundable tebagikuddiza. Yamanyi wanaafuna abantu 3 ze miliyoni 3 olunaku lumu.
mbwani Sewankima bakomredi ye Sewankima Sewanfudu eyo nvuddeyo wamma mwalabye ekiri mwena ale mu mwala